Samueli ogamba salamu alaykum yego omwita choga mwita musiru muza mubuza muchoga mwita musiru yogedde naye nja kale omulabyeko naye moshireka nawo akali bwino mukonyoneza kuzinga sanga yele sija Juninze aina ekimundu bireddeyo okukolo bwali mulaya ne musanda abaana bakubaawo yaffe bane badde enyumye ya mubiri bwe yewaana mubiri wali amakerere ulatambuza kutambuza bitero Julie, ane? Okay. Alright, abatere omulungi ali ku Sama Uganda Media basebo ne banyabo tongera okubaniriza yonna ateje musinzira okuba nga mutulaba embeera bwetyo bwekyatambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekibadde kirina okugulwawo olunaku olwaleero abaganda bange basebo ne banyabo embeera bwetyo bweri oba embeera bwetyo bwetali mu kubanga egezaako okutambula so nga bulabira ddala nti emmotoka za tear gas eziwererako ddala ziyiseewo emotoka z'aba sniper nazo tozirabiddwako nga ziyitawo sembera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula abaganda bange basebo ne banyabo abeekuumidde ku mukutu ogw'ensonga omukutu mugata bantu ogwa Sama Uganda Media n'emikutu gyonna ate kwosinzira okubanga ondaba basebo ne banyabo ambasaba buli atuuka gezaako okubanga osharinga message nga bwange bwengezaako okulaga exactly embeera erimu okubanga etambula Juka tunaku olwaleero ekibiina kyadde kirina okuggulawo ekitebe kyakyo obutongole naye ab'ebyokwerinda bakisazeeko okuviira ddala kutegeezeddwako abatuuze oba abantu abawangalira wano nti zagenze okukonera ddala ssaawa 6 ez'ekiro nga kisaliddwako basebo ne bannyabo so embeera bwetyo bwekyalimu okubanga etambula nti zagenze okukoona 6 zennyini nga kitebe kimaze okuba ate nga kisalwako so embeera bwetyo bwekyalimu kubanga bwetyo embeera bweri mu kubanga ate
kitambula Secretary General alabiddwako ow'ekibiina naye ayiseewo mpola mpola asiko kityo bwe kikyatambula abakulu mu bibiina nabo mbalaba batandise okuba nga batuuka gwekumire ku mikutu gino megatta abantu naddala ogwa Sama Uganda Media ne twebaza muganda waffe Jebbi okuba nga yakkiriza emikutu gino giyiteko message ey'enkyukakyuka so bwe kityo bwe kirimu okuba nga kitambula bassebo ne bannyabo bagenda kunsonyiwa okuvaako nga bwenzirako ngezaako okukekkereza kadata kenyina ate nsobole okuba mbalaga ekigenda okuba nga kibeerawo mu maaso awo kadata katono nnyo kensigazizaako so nsonga kimbeera on nenkomawo ups and down kwentyo okuba nti njagala okubeera nga nkipinga kadata kenyina okuba nga mbawa ate ebigenda okuddako mu maaso awo kubanga sefusi kati balina ku booda tugezaako okubawa embeera nga bweri mu kubanga etambula nga bwe nabagambye bali mu kugezaako okubeera nga bayiira ddala nga boolaba kuva ku makya natuuse wano 12 zennyini naye nga bayiwa mpaka obudde buno bakyali mu kuba nga bagenda mu maaso era n'okweyiwa basajja abampi n'abawanvu so bwekyo bwe kikyali embeera bwetyo bwekyali mu kubanga etambula ekitebe kyekino era nga kibadde kiyoyooteddwa nga bw'owulira ng'amazima amatuufu otukkereze abasajja bakoze ekitebe ebyaddala abasajja bakoze ekitebe katonda w'Isirayiri Yakubu n'ayezaaka Allahumma salli wa sallim alayhi ekitebe kyavudde mu kwaka kishanana naye bali mu kuyiwa I repeat nkudiramu bali mu kuyiwa kibayita abawanvu n'abampi bebo boolengera abo abajja kati abo be bampi abo boolengera bali mu kujja abo be bampi naye nga ndabyeko n'abawanvu kibayita abawanvu n'abampi gwe muganda wange ndaba so embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula wano ku kitebe ekya National Unity Platform ekikulu kuba kati kino ekitebe ekikulu era kyadde kirina okuvaayo ekamwokya kibadde kirina okugibwayo ekamwokya ate kibe nga kibeera wano bassebo ne bannyabo naye embeera bwetyo bweri yenze samawo okuba nga nkuweerezaawo ku mbeera nga bweriwo mu budde buno bassebo ne bannyabo so bwe kityo bwe kitambula baganda bange embeera mu maaso awo ndaba tegenda kubeera nyangu kuba ndaba basajja batandise okuba nga bayitamu mulimu abalina zi rediyo koolo bali mu sando so bwe kityo bwe kiri waliwo abalina zi pisto bali mu sando beetadde obuntu matu kwagamba tetumanyi exactly what is going on but gwe omulungi ali mukonda embeera bwetyo bweri embeera bwetyo bweri mubiru sina data sekati ngonya sina data ngenda zikira sina ko data mubiru kitaba kulembeze bonna bajje bano obuze ando buze sina data sifiri bajje bano bajje bano oza kumpa data mubiru yabyogera ko sina data bonyina kagenda kugwa ko wona uno oyo sigaza kojasi ojibbe badeko nechane chibbe badeko kumekisigadeko nnyo alright abterevu abakyali mukuba nga mutulaba ku Sama Uganda Media n'emikutu gyonna baganda bange embeera so nga bwe bagambye abampi beebo emabega waliyo omuwanvu yoyo emabega waliyo omuwanvu kyebayita abawanvu n'abampi embeera bwetyo bweri waliwo abali muleeya waliwo abali mu ngoyi za KCC yane tujogeddwa tujogeddwa bwe mulimu abali mu ngoyi zake naye Uganda the pearl of Africa. Oh my God. Nebe kiri munda bannanga mulebu baluni bananga ekifo kyayoyoteddwa naye abasajja bali mugezako okulaba nti batika buli mbeera okulaba nti ekifo tekikulwa katusabe tulabe bajeta Sama Uganda Media kwoli nange kenyini Sama Uganda jukira nti kamera eno gyolaba
yebeera mu maaso ga president buli wabanga agenda kutambula yeri official eya Sama Uganda okuba nti emubeera mu maaso okulaga embeera bweri so ebeerawo oba waali oba taliiwo so era ekyaliwo okubanga emulinze okulaba embeera wegenda okutambula kubanga ekitebe kigenda kuggulwa nkwasa ku kamera yange bambuulire wali naye nga nina omusiru omu ku live abeera Sama omusiru munnange ndi buki nzadde ndi buli mukadde wange so abuterevu abali ku Mapu Media embeera bwetyo bwerimu okubanga ate efaananyeeko tukyali still ku kitebe ekyawano ku Kavule abaganda bange basebo ne banyabo bwekitiwe kirimu okuba nga kitambula okay bwetyo embeera bwerimu kubanga etambulira ddala bakadde bange basebo ne banyabo omukutu bagwita Sama Uganda Media era nga omuweereza ye Sama Uganda abali ku Mapu Media namwe mbalamuseza nnyo nembebaza ate gye mutuusako engalo mwebale nnyo okugoberera emikutu gino kubanga gy'emikutu egy'ensonga Secretary General yoyo golengera atuuseewoko setumanye ndowooza abalambeera naye nga bweri oyo ye Secretary General w'ekibiina David Lewis Bongoya oyo ye Secretary General w'ekibiina ekya NUP so Secretary General w'ekibiina ayoyo ayiseewoko okubagamba embeera anooza ayagala tegezaako mbeera nga bweri tomulaga namba yeah tudaka moja ndoza kati tugenda kudaka moja okay buterevo abasebo ne banyabo embeera bwetyo bwerimu kubanga etambula okay Secretary General agambe bannange tutukeke kamoja ate ndoza tulabe embeera nga bwegenda okubanga Secretary General yogede kamoja okay abali ku Mapu Media TV tugenda kusooka tukatono naye tukomawo mu dakika ntono nnyo tugenda kukomawo dakika ntono nnyo Jemima in studio kindly please switch off the alright abuterevu tugenda kusooka tuwengulemu katono kubanga abasajja g'amazima basusse wali ku Sama Uganda abasajja basusse okubanga bayiika abasajja bali mu ngoye zitategeerekeka ndabyeko ne baofisa nga babambaza sekaati ne maaso mbalabyeko naye ndowooza bukodyo na bw'abasirikale kuba ndaye bayina ebirevu ate nga bambadde sikaati so tomanya naye nga bwetyo embeera bwekyali mu kubanga etambula omukutu bagwita Sama Uganda Jebbi Muwonge n'emikutu emirala muganda nge Kapalaga nkwagala nnyo Patricia Sewungu naye nkwagala nnyo namwenna bannankyukakyuka abasalawo okubanga temugenda va ku mulamwa nga mugenda kwogera ekigambo nga bwe kirina kuba nga temugenda kulaba poliisi eno mugambe ate twalabye abawoota so mbebaza nnyo okubanga temunnakyusa lulimi abaganda bange so bwekyo bwe kiri mu kutambula bali mu kuyiwaga amazima kati ate obunkenke bweyongeredde ddala kuba kati twade tumanyi nti bagenda kusalako nate kati bali mu kweyongera bweyongezi bali mu kuyiwa buyeyi they just rearing bali mu kuyiwa buyeyi so bwekyo bwe kiri bakadde bange basebo ne banyabo mukkirize ate nsooke ntuukeko wali Secretary General wali ndabe Abuterevu abakyekomedde ku mukutu ogwa Sama Uganda n'omukutu kona kwasinzira okubanga ondabira tukyali wano ku kitebe ekibadde ki abasajja ndozo balaba bwe nkugambye basala amakubo bakirira bambuka bafuutuka mu buli kasonda so obugombe bw'owulira buli kaseera buli ddakiika wabeerawo so tulabyeko emmotoka ezikuba tiyagas mu bbanga empya I think ndoza zigenda gezesebwa leero tuzirabyeko emotoka za tiyagas ezimukanyuga mu buli ango tuzirabyeko nga ziyitawo ago mulungi andaba so bwekyo kiri nga bwe nkugambe nti gwe
oba oli mukulembeze bw'oba ojja kiri beta naye abasajja bali mu ngoyi ezitategeerekeka honestly abali mu ngoyi ezitategeerekeka okubanga ate betegese betegese okubanga beŋŋanga buli muntu agenda okubanga ate atuukawo so botembeera bwekyali gwe omulungi andaba obunkenke bwe butyo bukyali mu kubanga ate bugenda mu maaso katulabe ate olunaku olwaleero bigenda kuba abeggwerawa abasebo ne bannyabo abali mu kubanga munneetegereza era nga mundaba so bwekyo bwe kiri mu kubanga kitambula I think ndowooza olunaku olwaleero twalisuubidde abakulembeze okubanga bajjudde wano twalisuubidde abakulembeze kubanga kino ekintu kya kibiina naye ebyo ndowooza eyo si department yange sigenda kugyogerera nnyo department yange ate ya mawulire naye nga still bakyayiika nga bwolaba okuva ssaawa 12 zenatuuse wano mbadde ngezaako okulaga embeera nga bwetambula nga bayiwa buyiyi up to now bakyali mu kubanga bayiwa ebizimbe byonna byasaliddwako ebiriraanye ekitundu kino byonna byasaliddwako ndowooza olaba amagye still gakyali mu kuba okay butereevu nga bwe nkugambye nti buli kyakwerinda awo ekiri abasajja mubalaba babagalidde gundi eri ejjudde gwe omulungi andaba so bwetyo embeera bwekyali mu kubanga etambula nga bwe nakugambye nti abawanvu n'abampi bayunguddwa okubeera nga tewali embeera ekkirizibwa kubanga ekitebe kyoggulwa ntunuulidde ekitebe munda muganda wange andaba kusama Uganda ekitebe nga kinyirira ekitebe nga kyaka gamazima etasiime bulaagiwa n'abasajja bakoze ekitebe so traffic yonna eweddeyo nkakasa traffic yonna olunaku olwaleero egenda kubeera wano agwo mulungi andaba kusama Uganda media traffic eweddeyo gwe guno omukuti ogwa sama ogumu kwegyo gy'ensonga ng'ojja commission media ogw'ensonga okubanga gukuweereza Mission TV Uganda bagimanyi ssebo okubanga gukuweereza ensonga nga bwe zitambula abasebo ne bannyabo badde mu ssebo mission so traffic eweddeyo ate kandi ekitebe kibadde kirina okugulwawo ssaawa 4 nga batwetoloola bano butereevu embeera bwetyo bwekyali mu kubanga egenda mu maaso n'okutambula so mbasaba gwe buli atuuka sharinga busharinze video sama Uganda yenze okuba ate nga nkuweereza embeera nga bwe zitambula nakugambye obugombe wano kati buli katikitiki obugombe bukaaba buli katikitiki tulabyeko nabbanja ng'ayitawo bwalingiza nebanaaya nebasajjammwe tufe mwagala tugoyingebwa so embeera bwetyo bwekyali mu kubanga ate etambulira ddala omukutu baguyita sama Uganda media n'emikutu egy'enjawulo ako tusinziira nate okuba ate nga tubaweereza ensonga nga bwe ziri mu kubanga zitambula so bwekityo bwe kiri basebo ne bannyabo baganda bange bakadde bange katulabe ate embeera bwegenda okubanga etunula oba efaanana mu maaso awo banange oba teyali wampe ku data kwa data wange agenza kuggwako Alozias Mukasaye bamukwatidde ne bamugamba va wano deeri so tewali mukulembeze ayinza kubanga asala abasajja banyiivu oba twabakoze eki so abwetyo embeera bweri mu kubanga etambula bampita sama Uganda okubeera nga mbaweereza era guno omukutu goliko gobayita sama Uganda nze kwensinziira nenkulukuta ku mikutu gyolaba ejajebimo nga bwe mbagambye emmotoka za Museveni zibadde zeetala tezinasiriikiriza eza CFC nga bw'oziraba zeezo tezinnasiriikiriza zisala buli katikitiki zisala so bwekityo bwe kiri gwe muganda wange ali mu kubanga ondaba abasajja bonna beesabise nga bwe nkugambye bamu bali muleeya abalala bali mu ngoyi za kesisi nyina abasajja bendabyekawo mu sikaati ne bannaaye so bwekityo bwe kiri baganda bange
bwekyo bwe kiri kindly nsaba bw'oba otuuse ekintu kyoyinza okunkola kiri kimu kunsharingira kunterako ka bato akakashare abantu basobola okuba nga balaba ate embeera egenda mu maaso ku kitebe n'ekirala omuntu yenna nga osobola kunterako data direct ngenda kusaba okinkolereko kuba anytime ngenda banzikira nate nga njagala okubeerako kindly bw'oba osobola okunterako data direct just do it kuba tusuubira omukulembeze w'eggwanga okuba nga atuuka anytime. Inamba yange eri 07091559 Airtel ate MTN eri 0762 0762 95 0762 95 25 bw'oba osobola okunterako data direct kijja kubeera kyakabe nnyo nsobola obaweereza ensonga nga bwe zitambula ate nga sisiriikiridde kubanga gwe mulimu gwe nnyina okubaweereza. Data ngagenze kugwa kuyo ndiko hotspot ono kakulagira usigaza kusigenze nako gwako ani so bwekityo bwekyali ekitebe kyekyo kikomera ddala eri abasajja badde bakoze ekitebe baganda bange abasajja babadde bakoze ekitebe mama mwana wa tata so embeera awo bwetyo bwekyali mu kubanga etambula. Okay, omukulu David Lewis Rubongoya oyo kanso wange mulabyeko naye era omumanyi yeberera muso omusajja oyo kanso David Lewis Rubongoya gwe omulungi ali ku Sama Uganda Media oyo yemu ku basajja ab'ensonga betwogerako ab'ensonga oyo David Lewis Rubongoya ayimirirawo mu buli embeera tumanyi fenga abantu tuyinza musasula ki okujjako okubeera nga tumusabira Mukama Katonda amutukuumire kubanga tumwagala nnyo abeerawo mu buli embeera. So nze seebaka nga sisabidde ku David Lewis Rubongoya oyo musajja bannange wakabi ate ennaku zino yayiga Oluganda mugenda mumuwulira nze mbabuulidde biri bye mwamumanyiramu biri bye mwali mumanyiddemu nga ebyo simanya musajja gwe ennaku zino ayogera Oluganda luteekamu n'ebisoko maama nnyabo so bwetyo embeera bwekyali mu kubanga ate etambula omukutu bagwita Sama Uganda Media. Obulago bwange bufumu kasanyi nga kanuma naye nze napatana kubaweereza mbeera nga bwe betambula era ndooza mwandabire ddala zagenza okukona 12 nabadde ntose mu nfu okubanga mbawa information. So bwekityo bwe kiri baganda bange basebo ne bannyabo abasajja nga bayiika buyiisi bali muleeye mabegaawo balina zirediyo koolo bataddemu zipisto zirabika. So bwekityo bwekikyali mu kuba nga kitambula basebo ne bannyabo abalungi abali mu kubanga munegesa amaaso nga mutunuulira ensonga nga bwe zitambula. Njukira nti ekibiina kino kiri registered mu mateeka ekibiina kya byabufuzi ate ekiri mu mateeka tetumanyi nsonga lwaki kigaddwa oba kiganya okuggulwawo. Uganda nene buli muntu I think alina right ku Uganda because this is our motherland ensi yaffe. So semanyi muntu munno ajjawa obuyinza n'olwokusooka okugamba nti tokkirizibwa. How can you start telling me mbo tokkirizibwa? Honestly, enough is enough. So abwekyo bwe kiri nga bwe nkugambye nti bakyagenda mu maaso n'okubanga bayungula abawanvu n'abampi bakyali mu kubanga bayungula abawanvu n'abampi okubanga ate ekitebe tekikkirizibwa kuba nga kigulwawo. Sooka tusabe tulabe ejjukira ekitebe oba ekibiina kibadde n'enteekateeka ekitebe nga kigenda kuggulwawo ssaawa 4 zennyini ez'olunaku olwaleero. Tusigazeyo eddakiika emu yokka gwe andaba azikonere ddala ssaawa 4 ezabadde ziteekateekeddwa okuggulawo ekifo. Gwe omulungi andaba weebuuza ekitebe bwe kiba tekiguddwawo ati ekigenda okuba nga kirako jja sigala ku mukutu ogwa Sama Uganda Media gugenda kutuusako ensonga zonna. Abakulu baba balina ensonga gye bagenda okutegeeza ate eggwanga era tujja kujja live tubenga tujibawa tubabuulire abakulu ate basazeewo ki mu kibiina. Abakulu we mbanjogera ku His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda yalondebwa, mbanjogera ku ekitiibwa David Lewis Rubongoya Joel Ssenyonyi n'abalala ab'enjawulo. Baganda bange yenze Sama Uganda Media okubanga nkuweereza ensonga bwe zitambula basebo ne bannyabo. So
Amazima data agenze beans jabu. Data utabuse. Tawanga wedde katende yala. Ntusoke mbalage ekizze wano nga sinnavaako kuba ngenda vaako ka data. Okay, abalungi ababadde nange ku Sama Uganda Media mugenda kukkiriza mbatemu katono nnyo ate ngenda komawo kansoke njengere gye nfunamu ka data ate ngenda kuba mbakomerawo shortly ngenda kuba nkomawo okuba wa ensonga ngo zitambula. Peace and love, mbagala nnyo mukama bankumire ate kankomewo kiki tewakoze